President Yoweri Kaguta Museveni alabudde mmwe mwenna ababadde balowooza okusobola okwekalakaasa nga mweyinula nti abasirikale batono. Ategeezezza nti abasirikale balina abamala bulungi nnyo n'emmundu zimala bulungi nnyo, era wano waakubisizaamu ekibalo n'agamba nti omusirikale omu abeera n'emmundu emu naye nga magaziini emu erimu amasasi 120. Kitegeeza nti ne bwe muba muyise basirikale nga 100 ojja kwekanga nga abasirikale 10 basobola okubasaanyaawo. Bino abyogedde nga adda mpozi ate mu Mwami Kyagulanyi, ng'oba oliawo agamba nti Kyagulanyi yandiba nga ali mu kuyinula abavubuka n'abantu aba bulijjo nti beekalakaase mu tayimu ey'okulonda. N'agamba temutya mugende mu kuba akalulu kammwe musobole okubeera nga mulonda, tewali wagenda kukyankalanya mpozi ate Uganda. Akakasizza nti singa wanaabeerawo oyo anaakola effujjo abasirikale bajja mmukolako. Kubamu ekibalo bw'agambye omusirikale omu abeera n'emmundu emu ng'erimu amasasi 120. Abeekalakaasa muli bameka? Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abasirikale batono nti baroyatas bangi. Banange temuwuliriza bya Kyagulanyi, temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera. Kubanga buli omusirikale omu alina amasasi 120. Kati ekibalo ekyo bw'ogamba nti baroyatas bangi, sooka obala amasasi g'abasirikale ojja oyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo temweraliikirira, mwena mugende mulonde, tewagenda kutabula Uganda, taliiwo. Anaagezako agenda kwejusa.